omukulu Mudra ogamba otya papa? Ndi bulungi amina mpozi gwesewo ekitiibwa. Bigenda bitya? Mpola mpola biri fair alhamdulillah. Tuba tuli awo tuyita ku social media tulaba akatambi ak'enjawulo akatambula nga kalaga oyagala kulekulira music. Njagala oba ndirekulira ekirabo kirituuka inshallah. Tonnatuusa? Bantu bakufunye bubi? Naye buli omu waddembe mu ndowooza ye. Buli omu alina omutwe gwe. Naye kati kiri ku nze ayogera. Nze yagambye bwe nti. Nagambye nja bivaamu inshallah mma nfunye ssente ze njagala. Ze ntaddemu oba ze njagala. Oba bwe nfuna ebirala ebirungiko okukola. Wavudde ku ki okwogera ekigambo statement ng'eyo mu kaseera kano? No, just nasigwe kusoso kyogera nakyogera dda. Nakyogera nga temunnamanya, nakyogera nga cause si gwe mulimu gwe njagala owangaliramu era ogw'obuyimbi ne wekyandibadde nga si kya ddiini. Kale tudda ku ddiini nga Katonda yasooka era si mulimu tegwenyumizibwamu ddiini. Saidi yange abalala buli omu yamanyi njogera nga Mudra. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne batandika okukomentinga awo wennyini nga bagamba naawe oyagala kuyingira byabufuzi kuba tulaba abalekulira emirimu kati gye babadde bakola gye tubamanyiddemu bayingira politics. Njakukola bintu birala oba politics oba biki naye nga birala. Inshallah later, not now. I'm still doing music. Still good inshallah. Just nsaba Katonda like neme wangala nnyo mu music. Saa nnyo kubeera nnyo mu industry eno. Yo nga yo then nange ng'omuntu kyenjagala ne Katonda wange kyensuubira kyayagala. I don't want. Essaawa eno tosobola bikwasaganya bibiri politics katugeze oyingidde politics n'endongo. Siri politician era saagala. Just jagadde kulaga nti kisoboka. Naye siri era saagala. Kati lobuzaabuza abantu abayimbi bangi bavayo ne bagamba siri munnabyabufuzi siri leera ne wayitambala ne tubalaba nga bajoyinga. Mubalindeko ekiseera kiba kituuse era ekiba tekinnaba batasobola yazesobola. Naye wali omuto nga tolya muwogo kati omulya n'akatogo. Okay, okkiririza mu ky'abayimbi essaawa zino tulaba nga abasinga bonna balaga bazze nnyo political. Gwenga gweoyinza kukyogerako ekyo oba okitwala oti? I think it's not good, but I think kyekiriwo politics mwali nnyo mu buli kimu mu ggwanga lyaffe. N'okola statement nga egikoze nga gwe munnabyabufuzi asobola okifuula kyayagala. Kiri so much of politics n'oba otunda kugaale n'oba otunda butunzi ng'olina by'otunda ku bbalo okwo so okwogera ekintu kyo ng'okyogedde nga ggwe ne bakitandinga political. So I think bwe balaba nga basobola sketchingira mu politics and all that comes with the fame, it's fine with them. Naye nze sinnatuukawo awo. Nkyali fit alhamdulillah nkyasobola okukola ebirala. Naye nga bo nga bba abantu olaba nga bakusi nga omanyi munyigiriza ennyo ennyindo egy'omusaayi. Bantu bayinza obba nga balaba politics atabuse buli wamu. Nagayo waaye politics ono nfunamu ki? Basiriimu but I'm involved. Let me go directly. Let me be involved. Omukwano gwo twamulabye yatandisewo n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ani? Alien scheme. Mbadde sinnakiraba. Yatandisewo ekibiina bw'oba obadde tonnakiraba ssebo gyekiri oyinza muwa magezi ki? Sina magezi galimuwa akozesa amagezi nga ge yakozesezza okitandika ne banne be yakitandise nabo. Mukama abakulembere. Naye ng'osuubira ateeka ennungi eyo gye yatutte ali ku kituufu. Sisobola mulowooleza kuba kati nange nze Mudra oli ali ensegera buli omu yamanyi. Nze my side kugambe sisobola sinnatuukawo. But for him akuze mangu. He has a very good growth. Aina self drive. Yekkiririzaamu. I think it's eggwanga liba democratic, it's okay. Naye nga obimanyi biba by'abantu. Awininga emitima gy'abantu politically. It will be okay.
owaye bafaani nga babafuukidde ekirala ennaku zino bw'ovaayo n'oyogerako nga gwe bw'oyogedde kati oyinza okwekanga nga wali abavuddeyo nga bakulumbye bubi nnyo ekintu kino kitwalawa industry yaffe bafaani ba ddembe ate n'omuyimbi waguma olina okuguma cause tojja mu mazina g'enkima ng'otya emikiro okkoona kubanga faani tagenda kuyimirira ku stage balina obboogerako cause wogenda ku stage kale oyumbako okyoyumbako ne gw'oba olabye naye kisuubi wogenda ku stage obeera omu ng'abantu abakulaba basukka mu 1,000 tebaba tebalaba mulala baba balaba ggwe kati nabwe ekityo bw'okola ekintu balina kwogera ku ggwe that's a difference obigendamu obikola ki obimanyi n'obba ng'okisuubira so I would think they should bear you should bear whatever you're going for or what comes with it kitegeera result obeera ogikola ki ogisuubira that's the results and weba kwogerako omanya olina ky'oli takwogerako manya toliiwo twakulabako mu studio bbanga si ddene ng'oli n'omukyala alayika music abantu nga baayogera ng'oli ewa Uncle Atini abantu nga baayogera balina okwogera challenge ako ke mwatuwa ak'amazina abantu balina okwogera challenge twakasalaasalamu nno n'ebyali batiisizza wangi mwalimu bingi ne mubitemaatema bitulaba nga tebiri relevant ku oba biyinza okusukka social guidelines tugiramu enkolaganayo nerayika eri etya ng'oggyeko musical nti kibagatta muziki era music kikomawo ku music tewali kirala gamba bafaani just bayiya byabwe bafaani bye bibanyumira entertainment is yakikunyumira ggwe omanyi how you get entertained n'oba weebase omusaayi gwe omutima gwo gweyongerako okuba katini adrenaline tabeera y'omu that's how you get entertained olaba Jose Chameleone ngazze oba Bobi Wine najja ku stage kitegeera n'okyamuka n'owanika emikono omutima gwo tegusigala kyekimu entertainment kibeeramu ggwe so it's okay with them whatever gives you peace whatever entertains waliwo ffe abatava waka naye nga ffe byaffe binyumira awo ojja kubeera waka ne bakyali bange bwennyumirirwa nobeera wagenda mu bbaala so it's okay kale kyonna kyonna kyayagala ekinyumira kyenja okukola era kyenja okugezaako ekitamunyumidde era ntegezaako nkola ekimunyumira olulala okuggyako abamanyira bo tetubaagalira ddala ba buli omu osobola okuwagira omuntu nga tolumbye mulala kitegeera n'eggaali yafuuse eggaali mbayindi tuva mbivulu ng'abantu bakaaba eggaali kyaka baagala nno zirabako gaali ki baagala zirabako mpozi boogera nnyo ebintu batamanyi tewali gaali gye baalabye naye baagala ogiraba batuweyo olunaku bagambe tukola assembly nga bye gavumenti ekkiriza kyobadde okuzaako mbu baagala kati gwe asinga eggaali nedda tewali tabu gavumenti ekkiriza gambe tulage ffenna tulete mikwano gyaffe giba mikwano gyammwe bagikazaako gaali nawe eno gaali alright tukubye omuziki nnyimba z'okumukumu ate nga zinyumira bannayuganda naye omwaka guguno guggwako tubadde tumanyi onaawanikayo oba kakonsati oba ekitugatta nkyerowoozamu omanyi ekintu si kya by the way that's a career pillar also either puts you up or takes you down biibni rahman katonda of course yasooka naye kyalabamu tukyegattamu ne bannange benkola nabo we want to see if it's better this year or next year because there's a lot of concerts and parties this year a lot so togiramu kasolaba nga nkebeyeemu anytime kasamba mulamu inshallah nga tumaliriza ennaku zino oba omulembe guno ekintu ekiriko kya zibbato zifuuse zibbato buli omu yeepikira wavaayo omuvubuka n'agamba abagatta mwenna generation yamu
tuuka bamuyita Viola muyimbi omuyinka n'agamba generation yammwe naawe nga kwakutwalidde abakuba ekisaawe nyowe agamba nange era bagamba ffe ffenna nze ankuba nzikiriza he's very talented, he's very good. musically gye nakusiga I sing just lwakuba kati nze neesinga nze nina kukola ku singers. I'm not in competition with anyone because at the end of the day it's what I take back home. Tebinkwatako bbato n'ogimpa nga basobola okumpamu bbato basobola n'okumpa bbato n'omuyimbi no oli oweeri e Bulaaya ne bagikuwa naye kikulu bakuwadde ku ssente. That's all that matters. Nze ndi waka ssente embeera yange yeeyo siinyo mu byakweraga saagala okubeera asinga oba ki njagala kusasulwa kuweebwako sitompa ku ssente nga mbizannya nange ebya bbato okusinga buli omu aveetola buli omu jeno buli omu gundi buli omu yeeyita kyayeeyise waliwo abeeyita bakatonda nange katonda tumanyi aliwo tewali tabbu buli omu asobola okweyita kyayagala obudde wamala nga awulira kikola ki akisobola. Nze simulinako buzibu omuntu yenna ali eyo ne bayita kyoli oba otusakata ffena n'otugatta bonna generation twala tugende muganda wange gwe wiina naye just nze mpa ku ssente. Mwebale kumpagira mwebale kutambula nange mwana era mwebale kwagira music wa Uganda bongeddeko muwagira cause olaba buli event ebeerawo y'omu Uganda it's a win-win-win. Mukama yayongera okubatwalira awo ate mutwongereyo twagala nnyo mwagala bali ab'ebweru abatabaagala ako kabagambye